Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku lwaleero njegadde mbawe ku ddagala abakyala wamu nammwe abaami musobola oddikozesa. Njegadde nkuwe ku ddagala ng'omukyala ng'omwami wo yakuddukako yakunobako nga yakuleka mu maka n'akulekera abaana n'abeera nga amaka agaddukamu n'abeera nga gakulekamu. Njagadde mbeere nga nkuwa ku ddagala lino ogezeeko okubeera ng'omuyita ajja kuba nga akomawo bulungi nnyo mu maka ge. Naawe omwami naawe osobola okubeera ng'okwesa ku ddagala lino obeera ng'oyita mukyalawo akomewo mu maka ago ge yavaamu. Eddagala tugenda ddinyookeza bunyookeza. Eddagala lino nkusaba ofune akabba mutima, funa akabba mutima, ofune oluyito, funa bulungi oluyito, ofune n'ekifuula, funa n'ekifuula. Kati eddagala eryo nkusaba oligatte wamu lyanike. Bw'omala olyanika nga likaze bulungi, gezaako okulaba ng'olyanika mu kasiikirize eno ewava akasana gy'oba olyanika, oba olyanike mu nnyumba. Bwe limala okukala nkusaba obeere ng'olikolamu ensaano. Oyinza obutakola nsaano nnyo kwegamba linyigenyige naye ng'oligasse wamu. Bw'omala oddikola bulungi ensaano eyo, beera ng'ofuna olujjo oba akabaati oba akantu konna oteekeko amanda g'omuliro. Teekako amanda g'omuliro. Omala okuteekako amanda g'omuliro, funawo dda. Osobola okudda mu nnyumba mu mulyango n'obeera nga okola eddagala lino. Kati kwata ensaano eyo gy'okoze beera ng'ogiyiwa ku muliro ogwo. Nyookeza eddagala eryo. Osobola okukera ku makya n'olinyookeza wamu n'ekawungeezi n'obeera ng'olinyookeza. Nyookeza eddagala eryo nga bw'oyita omwami wo. Beera ng'olinyookeza linyooke ng'eno bw'okola ki? Nga bw'oyita omwami wo, nga bw'oyogera, nga bw'omuyita oba nga bw'oyita mukyala wo. Ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo okukomyawo omwagalwa wo nga yakulekawo, nga yanoba. Beera ng'oyogera. Osobola okugamba nti mwami wange gundi, wano ku gundi teekawo mannya ga mwami wo oba ga mukyala wo. Gamba nze kanjogere bwe nti mwami wange gundi nkuteereddeko oluyito luno ku muliro, nkuyita komawo mu maka go. Ekifuula njagala kifuula omutima gwo okomewo gye ndi nze mukyala wo. Njagala kifuula ebirowoozo byo obeere nga olowooza nze nzekka oba obeere nga olowooza ku nze nzekka. Bw'otyo bw'oba oyogera ng'okola eddagala eryo, bw'otyo bw'oba olaamiriza ng'oliteeka ku muliro eno nga linyooka nga bw'oyogera. Beera ng'omwami w'omuyita ajja kuba ng'akomawo bulungi nnyo mu maka ge ago ge yakulekamu. Oba ggwe omwami beera ng'oteeka eddagala eryo ku muliro libeere nga linyooka, mukyala we ajja kuba ng'akomawo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.